ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza Kalisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa. MTN. Tukera kumata kutabula Kalisoliiso wo waneno wenyini ku Kyabasa yo ajika wenjawuyo na mulengera aji abe muchibi n'abasunsula wiki diamantali emuso waneno PCDN bagala gwe tuku Kalisoliiso y'emizannyo buli kumacha julira ala gwe eyo Kalisoliiso ulira kawajava kupika takikwatako webagala PCDN mperezo omutungu wakati wantu balokuyiwa mwana ajabe mukibira kyebinyanyanyanye betutabule mwana Kalisoliiso dabate wiki jatakalita embizo zeyongera akanjukizano ga downloading adere bando za sinyi 25 ofuna 3 ate bo loading olukumi ofuna 18 nyiga kamunyenye mu 5 noti kamunyenye mu 0 kadala kosa ma MTN app kola duiro kola ko kyosobola bwowulira bigana lekera awo no mudire ncha tokaka kola mu kyosobola kyegamba musajja tugamba dude bobo osobole 15 zidduke bobo osobole 3 zidduke nawe we mudduka no wa half kilometer duka nawe yetolora mu nyumba wetolora nekola ki kola duiro abebo namwaya abokatale mulekerawo kuteeka ebintu ku ttaka jukira bye mutunda ne supermarket zibitunda kakati mwe competition ebyo mubere bayonjo n'ekintu kiri mu ttaka nze nagula nti ekintu kiri mu ttaka no shutdown panda nakuzo twayisirizo olugezigezi lwa hygiene kati ate mwe odi mu ttaka lwa personal hygiene lugezi ebintu bitadde mu ttaka ate goyogera obubi obagulagula musigwa society nabadde wano adda happy birthday nampande Brende Kawuku Carl Robert Chigundu George Kawemba akutumidde nnyo Bukenya Faruk Maradona Salwa Equity Bank banjuki bonna bakutumidde nnyo nalongo sejirinya ekyotera abalongo bo bakutumidde nnyo Pauline Nasaka Tata Nkonwa Javira Mawa akutumidde nnyo belated birthday greetings za Isaac Lumbuye byabadde bwa George Tegomba Gloria Lumbuye Israel Isabella Isla bonna bakwagala nnyo mukyala wagambye nti buli omwagala bwoti ye yesanganga government agirinako kizibu era yensonga bakyakwagala nnyo Sara Nabule wakiso Joseph Senyonjo Lule Nasa nakutumidde nnyo Mama Joseph Naluwa Mugabi happy birthday Sanyu Angela Narutaya Nabagereka Development Foundation okuva Senyomo Davis ne balubinga bonna Anasifu Chaze Muchibi Naira Mohsin Fagir Munira Mam Nedad bakutumidde nnyo Shylock Martin Segawa Mama wa Juliet Nakabu yakutumidde nnyo wali namusera Mama wa kutumidde nnyo Juliet Nakabu yaba free talent bona bakutumidde nnyo ne tata wo bakutumidde nnyo mama wo my mother neighbor mother neighbor ono muganda ugwatumidde Shylock Martin Segawa okay ate nono olunako lwegulo nerabidde birthday no ekyo tokikolanga obubaka obugende wa Hajati Mariam Nampe wo mubi owekansanga nabititi awezezza emyaka 12 kati noweerabira otya happy birthday 12 mayina kumanya munange katonda akungire obubaka obuvudde wa muwalawo Hajati Saida Bumba oyo mwinako Luganda Hajati Hakimu Kawenja Haji Hakimu Kawenja n'abazzukulu bonna kati ffe bazzukulu ono jjajjange myaka 12 Kawenja nkulaba oyingira 10 kati olina musayi muganda wange Kawenja ow'enganjo ayingidde ekinana Akawenja nkulaba oyingira 10 tukyali ezala TF No, your weekend December y'omuzanyo Kyandando gwa Winners Production ku Bat Valley Theatre nkujjukiza Saturday ne Sunday ndagabiri lunaku Mariam Ndagire ne female performing artist Uganda batandika ku Lwokubiri ku Women's Day n'omuzanyo Biswanka the Fracas n'ate olwalero Fun Factor olwalero enchamanyencha Fun Factory tuli ku Serena tubayita mwena mujje n'ebidongo mwebiri mujje munyumiro comedy omulungi ennyo bwe tulinga tukuba tugenda kikuba nnyo genda kukiraba chenja kigenda kuba massive Dr. Mkebeza situation ekyasiri mu nkyogera mbagamba bannange COVID-19 SOPs wane bulange tugenda gema tutandika leero nencha muje bakugeme ko kubiri gwe gobalu baine na kitu 50 jangu bakwe booster jab ochiulira bannange mwendo giri nnyo
mwendo girinnye nnyo gy'ebintu ate gikyalinya kyagala kuddukako omanyi kyakugamba emiwendo gikyalinnya omanyi nti ono omusajja gwe babba ababoda yali diplomat wa embassy yali wa Ethiopian embassy alina ensawo kuliko laputopu ne bakuba ne babba ekyo si kyekikulu Haji wasomye amateeka GNSS oteekeddwa okuba nga osevinze emirundi 120 mu myaka 10 nedda gy'emyaka 10 it's not about you saving in 10 years it's about you saving 120 times in 10 years go and read it ekyo kyenkugamba oli waliwo yampereza nanga nti entebe za bativale mmye mutuufu ate mmye sitya Haji it is about saving 120 times in 10 years not about saving in 10 years sente ezo zani andikati saving 120 times ezo gibeera emyaka 10 naye mu period gwe gyokoze eki kati okoledde emyaka wamampereza hayi okoledde emyaka 2 nemweje emyaka 2 babalamu 120 years mu myaka egyo 2 ziwera tebagamba nti mu myaka lino bebbanga lino olina okuba nga osebisebo wama kimpereze nkimusomere kirina kimpereze tugere maaso nja kimusomera banoonya we batuliira sente zaffe batumaze dda Haji batumaze dda oteekeddwa okuba nga osevinze emirundi 120 mu myaka 10 gyekitegeeza nti buli mwaka oteekeddwa okuba buli mwezi osevinze continuously for 10 years nga toyimirizaamu kati bwoba wakolako wano emyaka 4 n'ovaawo n'ogenda wala kakati bwoba wakolako wano kakati for example gwomaze wano emyaka 2 kati mweje emyaka 2 gy'omaze wano twagalamu emirundi 12 mu myaka 10 mu myaka 2 ozze kusaba kati kambalambululire Haji ozze kusaba sente twagala emyezi 12 nga giri wali emirundi 12 wali jiwera bakuwe. Therefore, in order for a member to be eligible for up to 20% of his or her accrued benefits, such a member should be 45 years of age and above and has made a total of 120 monthly contributions to the fund. With regard to 120 contributions to the fund. Therefore, members who have not made a total of 120 monthly contributions to the fund will not be eligible for midterm access to benefits, even if their accounts have been maintained with the fund for at least 10 years. Boba toweza 12 mu myaka 10. Toweza 12 mu period yonna. Mu myaka 10 munnyonnyola abantu. Period yonna. Aji kikino. Kale katukole sports. Kikino. Sebo jango nyonyole. Ojango nyonyole wa NSS. Aji chata muse. Entebe mie. Ebajja tuli gule entebe za tuno gene Bahamas me. Wambi okitegedde. Okay. Kijamba kitya. Nti wato savinze mu myaka 10 oyina okusavingamu emirundi 12 buli mwaka je mirundi 10 myaka myezi 12 katotekedwa kwanga savinze myaka 10 emirundi 12 ati kuba omurundi gumu naye ebbanga lyo save ekisooka bye myaka 45 kakati woba watandika okukola ngo olina katugambe emyaka 2 oba 3 nga fandi sente zo zigendayo baba le mirundi 12 mulira mwina na assumption ntigokolera omanyize mbisoma wane teka lirino yafulumye fe not given that a year has 12 months the meaning of the phrase contributions for at least 10 years is that a member should have made at least 120 monthly contributions to the fund. Ladies and gentlemen, that is the meaning of the law that was passed by parliament. Abatuliza bonna bali ku CBS amanya ne Doboz bampita Chambade Joseph technical director bwekula Sebo. Bwekula nawe wera muleta system kyababuddu batugaye baleta se wiwi Solomon Manya Kadoso. Sebo teka cheri nga mwetekera tekero mpiro ogwa kamalizo geno kubira unaku lwe. Aneyanze abatuliza bonna nsoko kubaniriza mwenna obana okutuliriza amanya ne Dobozi nga bwumulidde Chambade Joseph owebye ekikugu ku timu ya Bwekula. Etimu yafu yasobola okuyingira mu nkambi ku lunaku olwokusatu oba yasobola okuyingira mu kibuga ku lunaku olwokusatu eri ku SS Hotel Makerere abamanyi hoteli ye hoteli esinga obunene wano nankulabye Makerere
esebo muyinayo emipiira egy'emikwano gye muzannyeyo era nga tugenda mu fayina ey'olunaku olw'enkya bubaka kibuyinza okugamba eri bonna buweekula ina awuliriza munabuweekula ina mpuliriza tuzze tusamba omupiira nga bwowulira tukwetegeka twamala okuba nga tusamba omupiira gwa semifayino nga 23 tuzze twetegeka n'emipiira egy'enjawulo naye emipiira egisembyeyo twasobola okusamba ttiimu ya Kiyinda Boys eri wano Mityana ttiimu eyo ekulembedde region e Buganda region mu ekyo ekibinja mu erimu twasobola okuba nga tusamba nayo twasobola okuba nga tusamba n'omupiira ne Bulemeezi nga 27 essaza ly'e Bulemeezi ku kisaawe ky'e Kasenyi oba mu kibuga Mubende twasobola okuba nga tugoba ttiimu y'e Bulemeezi ku goolo 3-2 omupiira guno gwali gwa njawulo gwali mu challenges naye omupiira twasobola okuba nga twagugoba mugenda kuzannya essaza eryawanguledde ku kikopo kitegeeza embeera bagimama linnya abo lwakwogera nga ssebo naye kitegeeza embeera y'obunkenke bagimanyi mweteeseteese mutya okulaba nti no essuubi bannayuganda abayitirivu nga nange ayogera mwontwalidde balinamu mwe bannabuwekula omuntu yena era mpuliriza ku CBS nsobola okutegeeza nti ttiimu gyenyendo samba nayo nali nayo mu kibinja nekuba teyankuba yakola ddwa tenesanyuka n'okusanyuka kubanze naliwo ku mupiira yes kino nkyogera nti yali atidde nnyo omupiira naye bwe yakola dro yakuba n'engalo so nze banabwekula bonna essuubi balibeeremu ettiimu ey'ebwekula sizoni eno yekyasinza okukola goal attempts yeyina top scorer yeyina second top scorer Musime Isaac alina goolo 6 n'owokubiri yennyini alinga amuddako ali mu buweekula bamuyita Ismail Tamubila kakati lwaki toyita abantu bebuweekula bonna ne bajja so banabuweekula bonna mbakowoola omwaka 2020 tuguyita 2020 olw'ensonga ya covid banabuweekula bonna mbasunga mwena mwesunze omupiira guno naye nga temunaa kwesunga mugule tickets zonna muzimaleyo ku katale ziri emubende mu kibuga muzigule tickets ziri ku dduuka la Airtel liri ku total mubende muzigule tuzimaleyo t-shirts baziguze dda muje tulabe omupiira ogunyuma bwekula ettiimu ekyasinza okuba akawoowo mu masazi kinoonyerezeeko covid abaddemu bweba ekuba akawoowo kitegeeza suubira ebirungi byereere omupiira guno katusabuddeko wali katono nnyo tugenda naye nga haji akaya ajja ekitende emmere agireese ate bw'avaawo agende garuga ku motoka z'empaka tukondeanti garuga jangu oyogerega motoka z'egaruga nakyo kiggwe kankuddemu this is from him now to be eligible one must have 45 years and made monthly contributions for 10 years, meaning you contribute 12 times per year, times 10, which is 120. Someone who has made 127 in more than 10 years automatically qualifies. Kakati nono na yuno, era na yeba kanso. Agambye, you are right. Your argument about 120 savings, they don't have to be consecutive. Akata unagamba zitekedwa. Eta oyoloya. Kateka. Digabo tekedwa kwangu savings consecutive. Sabo tugende. Sabo garuga tubulire garuga. Nsansi okumpuliza kwano 88.8 manya Semakula Julia Mukatende nga nze ndi mu running oba to organizing event ya round 2 of motocross championship 80 worldwide movers egenda kubeera kunaku lwa Sunday tugenda kubeera ne motoka z'empaka ne pichipichi nga abavuzi ba pichipichi z'empaka tulina abavuzi kumbi nga nkaaga getwasembyo okuwulira nga Rajiv Rupaleri ayingidde Hasanari pichipichi abali mu kaze mpaka ne pichipichi wetumaliriza pichipichi ku Sunday ku Sunday nga buddu emaze okuba era abantu bave buddu nga tumaze okufuna results zaabwe ekula ne buddu webaveeyo bagenda kudda webava ekitende bagenda kusala busazi badde wali egaruga nakulwa Sunday waliwo pichipichi waliwo pichipichi ne mokaze mpaka ngeyani haja akaya asala nabo najeri alina okubaleetera akamerera okuyingira sene mmeka okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo 2 VIP genda wali ku pavilion tujja kudda okay Kampala dabbe yabadde lunaku olwajjo banange nsaba clubs zonna eziri mu UPL muteekewo enteekateeka esobozesa abawagizi abato okulaba empira nasanze abaana b'ekiteebi balenzi bali awo tebalina mutwalo naye nga baagala okuyingira bambi mubafeeko oba bayingira bwereere oba sente entono naye balaba omupiira Kampala dabbe yagenze omupiira gwawedde 2-2 Ambara City 0-0 ne URA ate nga ttiimu ya Busoga United yakubye ttiimu ya Villa goal emu ku bwereere bannange twasirako abakesisi ye mukulu bambi Musoke Sefu yafudde yabadde ngaawo bambi musajja abadde nnyo wa kanso abaagala okuzika mugende mulabe mwami Mabeere awo ku kisaawe olunaku olwaleero bazika kabimbiri mwami Mabeere mumuwerekereko munnammwe nnyo munnange
abenganda z'abantu abafiira mu kisaawe eri Cameroon abantu 8 bawerebwa ensimbi emiliyoni nga nkaaga ezaano mutwalo nga gumu nkasaamu naye olumu agambye ezo sente tezimala kubanga ffe taata waffe yafa tasobola kudda mutwongereko yes we batyo bategezeza ate nga coach wa tiimu eri ya Sheriff Tiraspol abajjukira obulungi akuba tiimu ya Real Madrid mu Novemba omwaka ogwedde yasuddewo omulimu gwe n'agamba agenze ku frontline okutaasa eggwanga lye ate abayambeko abalwasha engeri gye babalumbyemu. Roman Abramovich era debate yakomyewo okaya nakuli ku simu bwano naye tubitankudde bajje babitereze bajje batangaze quarter finals fixtures Crystal Palace egenda kuzanya Everton, Middlesbrough ezanye Chelsea, Southampton egenda kuzanya Man City ate nga naitawo wakati wa tiimu ya Nottingham ne Huddersfield ajja kuzanya tiimu eya Liverpool. Fixtures ez'amaanyi tugenda okubeera nazo mu weekend. Deportivo Alaves egenda kuzanya Sevilla, Inter Milan ezanye Salernitana ate nga Lorient egenda kuzanya tiimu ya Olympic Lyon. Ngono elemera mu bwavu kati gwebera mu kukaaba lumaamiro andi nze tulina kye bandekera aleka katuli ku mali ya taata aleka tufe twagala kukuuma legase ya taata obeere ku ebyo mu kifo ky'okwekolera ebibyo beera ku ebyo. Omwana omuwala munanga mpuliriza gobeerawo nga weekend bwetuuka obeera tomanyi wakusula tomanyi wakugenda asanga yatwala akwata kutu nkwagala tuyiga okutambuza ssente mu ngeri y'omulembe va mu kutambula ne kaasi abantu bakyatambula na kaasi abantu batambula na mobile money na sente visa card ne zibayamba kyabulabe nnyo these days. Bw'olwawo okukyuka n'ensi ejja kukyusa bakube emigaate sente bazitwale bakumenyemenye nedwanya abavubuka mubeere b'amazima ojja kuyitamu oli bwakuwa container otunde ofuneko owereze sente ze kikole tolya container yonna okwo kutema muti kwotudde nedwanya abakyala basaafumbirwa kika nafumbirwa mwami wange yekka omanyi naffe famire zaffe olumu ziyitawo abakyala olumu abo mbawagira tuyitawo nnyo mu famire zaffe netwagala nnyo banyinaffe okulaga be b'amaanyi ennyo nedwanya abasajja nedwanya abasajja abawa abakyala baabwe omusaala mbu olw'omulimu gwakola okukuuma awaka mulimba mutononedde ebbeeyi y'ebintu bino bebalese n'ebintu okupaala mupanze ekonome muleeta inflation omusajja obe batyawo n'owa omukazi miliyoni 10 na nyambo musaala ojjako okutononera embeera moto y'amaka abasajja alasa embeera bwegaana ng'asumula ku mukko ogw'obutwa ng'abantu bava mu bulangiti. Mukama wange buwekula nsaba okuba omulango gusembayo oyita abantu bajje babeerewo ng'abajulizi nga omupiira guzanyibwa mujje muwagire tiimu yaffe yebuwekula nsooka okwebaliza ddala abakulu wano wammanga Honorable Bashir Sempa Agisebulime Rajab wano ndejje naye webuwekula yagula win miliyoni 5 yaziteekawo na cash zinatulema bulemi kuzzaayo owekitiibwa Mbalire Haji Siraji Walusimbi omukulu wa Minyawo Tire World omukulu Dongo Lodgers okuviira ddala eri mu America yatuweereza amazzi Nakayima hotel eno zetubeererawo basegawa John Segawa Honorable Tebandeke Charles Honorable okuva e Kayunga yajja n'atwegattako omukulu Sempala John yajja n'atwegattako omukulu Olava Singo naye olaba yajja n'atwegattako ku tiimu yaffe Honorable Ndoli okuva Buwekula South omukulu Haji Media okuva e Bulemeeza abantu baze batwegattako we batyo omukulu Mutesasira John Broni washelwa ya wano abamanye bulenga wano bazze batuyamba. Okay, so abantu bakole batya banabwekula bonna mubeere n'essuubi mubeere n'obugumu bonna mujje tulumba abantu boogera ffe tetujja kwogera tugenda samba mupiira mu kisaawe wangula ekisaawe ekikopo mukitwalawa ekikopo tukitwala buwekula nga temwina ndowooza tetulina pulogulaamu ya kikopo kyonna yona ffe ekikopo tulwokiwangula tetugenda kigula sente tikya sente bwe ziti ekikopo tugenda kisambira mu kisaawe ku mukyalawo tubira mama w'abaana wange ali mu Bungereza Mami Brandon abaana bange bonna ali mu Bungereza Mami Brandon nalyo linnya namubiro liliani bana omukolo gwa Supreme Mufti gwa weekend eno temwerabira weekend eno tugenda mu Supreme Mufti mujje mbeerewo Supreme Mufti nga shukuriye tugenda kwera wali mukono bunyiri mukono bwe tugenda okubeera ejo omanyi olutalo lwa Ukraine lwaleese obuzibu abasajja basinga kwagala kulaba lutalo ku TV kati ate abakyala bagala kulaba buno busango kapayo bwabwe kakati obuzibu bubeeraawo oyagala kulaba mawulire omukyala agamba nti omukazi ayagala kulaba soap kati alaba olemedde remote naga ndowooza wakwanayo akawukuleini oba si ekyo ndowooza ojjukira bw'olumba nanca nga Lasa n'awoloma nga wukuleini ebyedda abakazi bakyawoloma ebyo
Yonna abadde Kalisoliiso w'emizannyo wano ku Kyabasa abadde okutuusibwako MTN. CBS FM.